bati nefunza bebagenda ne bawamba bani baguli bebagenda ne bawamba kabamba buli wamu bawamba katonga gundi Museveni owulya wawe yalumba basali musale bwa ina amasasi mugonga amayitivu Museveni alina amasasi ameka mu mubiri genda mpola oyogedde take no mate nasiruzangako yawamba polisi so nze ayoke eya mwami Museveni bogendo jidde mojuli owulire shoot kuba kyekyasinzemu obungi sikuba na muggo Museveni avumirira okuba omuggo ogutatta wabula Museveni tavumirira na kyakuba muntu sasi afunyiza kikonde asemberedde endabirwamu asemberedde ekizimbe akutta akacupa konna akatebezo kati ngate kino ayinza okulowooza bomu byobadde yogera tosobola kuŋŋamba nti no toli paati ng'olumirwa omuntu gwe bakoze obubi n'otakwatayo n'amukoze obubi ate n'omuleka mu kkomera nkugambye bw'obeera webookedde wa bodaboda polisi nejja ekutwala n'ekuvunaana omusango gwa mob justice mwami Museveni avumirira abakubye abawambye abakoze eki ababoggolera omuntu abakuba omuntu omuggo naye talina gwakwatayo n'ogu naye nga bonna bakola ki abamanyi kubaloka eki nga talinafa yatugamba twabakutte tubalina era tulina ne gwe twasse mwami Museveni kyamunyiga ye Museveni yali ayagala loka ekyakube atte asirike era nze ngamba nesawa ya leero keki teyandibadde mufu naye statement gye yagamba mu we arrested and we killed statement eyamuse kubanga loka ekitayinza kubanga yafudde kigo lwa nsonga emu loka kyeyafudde kigo loka kiteyafudde kigo kyeyagwa nkugambye nze kabadde yange empanvu naye obuwanvu bwe nnina yafiira ku kabada ulira obuwanvu bwe nnina tebuneetagisa kufuna kasitulu kubaako kyenkebera ku kabada waggulu wisdom obwanvu bwoliko tebukwetagisa kufuna situlu kugenda waggulu fena lokechi abadde atusinga obuwanvu abadde atusinga lokechi ng'alinga mu Sudani okufa kwe okusinziira ku musajja yasooka omubika okusinziira ku musajja yasooka omubika Andrew Mwenda ye yasookera ddala okubreakinga story nti lokechi afudde era n'ekimuse ng'akyalinawo kati bannamutwala mu ambulance bannamutwala bino byogera nga n'ambulance nagenda kugenda mu ddwaliro okumukebejja ki ekimuse Andrew Mwenda yatugamba lokechi afudde era omusaayi yalinye katebe n'agwa omusaayi ne gwekwata mu kugulu gwe gumufiiriddeko okufa buladikolo lokechi ekyamusizza kwe kugamba nti we arrested and we killed one of the suspects abatta Katumba ababakuba Katumba amasasi nenange kire kyankuba ebyaddala saategeera mujasi mukugu ng'ensi yonna erinze okukwata bali bakyali gwe n'oŋŋamba you are arrested and killed actually nze waliwo ekintu actually kire kyankuba mwana nkwagala nnyo omanyi nti baggaaya abo baabakwata oba namuŋŋoona oba yatugamba namuwongo Nansane namuŋŋoona ne Nansane kakati oba kuba bakubira namuwongo nga babataddeko empingo baabakwata oba kiro ate emisana nonga abadduka nga balina n'empingo ekisaategera story eyo lokechi yannimba nnyo and ekyo kintu kye Museveni oba kale Museveni bwate bwe yenkola ye ey'emirimu Nantaba Aida owa bodaboda omusajja wa piki yamugobere ne bamukwata ku mpingo n'aleka nga bamutadde mu kabangali ya poliisi ne bamala ne bavunaana Nantaba okutta owa poliisi okutta omusajja yabadde amugobere ku mpingo
bwoba osobola okwewuunya kino ekyono omusajja amusimanya abadde kati ate kyannantabo bwebaddanga ali ku gundi. So enkola ya Museveni ey'emirimu yeeyo, naye obuzibu bwa Museveni bw'alina titayagala kutwala credit nti I did this. Okuleka ekirungi naye bwe kiba kibi nga yeyakikoze bali be baba bakikoze, naye bwe kiba ekibi Mwami Museveni bw'atyo. So mu statement ya Mwami Museveni nga tukyalimu ebyo ayagala tuugula tujja ku COVID. Ayagala alene COVID era si kyekigendwa kya COVID. Museveni ayagala tuve ku kulengera entebe ye. Museveni ayagala ateeketeeke bateekateeka oba mwena muzza mu gundi ng'afulumya heat ezo heat luyimba lwekugambe zino ezakka enzo afulumya luno heat to heat kuba yenkola ye ey'emirimu ng'ayagala tuugula eyo aleetawo ebiboozi ebitukuuma ebitagatta kibawa amawulire. Era njagala okutegeeza bannange be tuli bonna mu struggle. Mwami Museveni yagamba abasajja abasirikale be obutatuboggolera obutatukuba na kibooko tetta. Era walaba oyo musajja wagwe bakwata bakatumba bambe kiwe ng'emabega baliko bataddeko ekiwempe naye tafanga tafunanga na blood clot yonna. Kadde mwako ndafyo kawulidde omusajja gwe bakwata gwe bavunaana nti no yakubakatumba amasasi ng'alinga gwe bayaliriddeko ekiwempe kino emiggo talina blood clot yonna eyinza talina wadde blood clot naye ono eyanakonose katebe yafuna blood clot mu kugulu mufu. So kati njagala okutegeeza bannange bonna betufaanaganya emirimu abagala okulanga Mwami Museveni ayitaawo omusirikale Museveni yamuwadde obuyinza okukuba. Yamugambye bwakwata ejjinja kuba, bwabeera n'akacupa ka petro kuba, bwasemberera ekizimbe kuba, bwabeera n'endabirwamu okumpi kuba, bwafunye ebikonde kuba. Omufu eya Mwami Museveni bwegenda ogiddemu owulire shoot kuba kyekyasinzemu obungi sikuba na muggo. Museveni avumirira okuba omuggo ogutatta, wabula Museveni tavumirira na kyakuba muntu ssasi. Afunyiza kikonde, asemberedde endabirwamu, asemberedde ekizimbe, akutta akacupa konna akatebezo kati nga nekino ayinza okulowooza bomu omusirikale waddembe okukuba kuba ayinza okugamba nze namulabye akutta akacupa nga ndowooza ka petro ne mukuba. Jjukira omulambo teguwa bujulizi. Omusirikale bagenda tutta nga beekwasa tubadde na kino. Era dokita bino byabadde akunyumiza ebyabadde neyo nakaseke kyambukisa mulungi nti ye yabadde akutte kamera ng'emikono gya dokita gyebakubanga akwata babbi n'ayagala akebere abadde mufu. Senga babbi yagezezaako okukutama oba okunyweza akagatta akabadde kasumulukuse mu biseera ebyo. Kuba musirikale yabadde agamba nti jjukira Museveni yabawa etteeka nti alonda ejjinja kuba ati bw'obanga olumba abantu bano Babbi Kyagulanyi n'akeera mulambo mu ebyo boyi otegeera baba batugudde Museveni omuntu yenna alina alwanisa kati Museveni tumulwanyisa tetukoma kumulwanyisa ate bino nze binyumyako mu bigambo nze ndi musajja wa action wa street tebagenda kundabako nga nkutamye nonda jjinja bw'oba nkutte nze bwe mba nsazeewo olumba nze kazi yagala okwetuusako obuzibu. Naye Museveni yabawadde obuyinza otutta mu speech ya Museveni yabawadde obuyinza otutta. Bantu bangi bagimmye ebirowoozo kuba wabaddewo ennyimba nnyingi ze balina owuliriza zihit speech ya Mwami Museveni bagibuusa amaaso kumba alina kyayisaawo. Yabadde agala kusaanikira byalumbuye ne bigaana. Eky'Abafghanistan ne kijja twabali tukyali awo okufa kwa kyali wange General Pecos kuteesa ne kujja soko beko kyogera oyo kali kakuli nyina abajaasi okay kale General Sale Council omuleke wali nenga obanga matuzidum imirira awo
ye n'agenda bwati nanneerabira nyimirirawo paka waako actually asobola n'okumonoga okyayimiridde wano mukama wange gwangambe okuyimirira wano kankubuulire Ivan Koleta omutisoma Felix Kuraije ate nga wonna nyina Felix Kuraije nali nva kumirako sente kino ekintu kyogera nnyo nakimujjukiza nga musazi ne KNBS kye nalaba nali sikirabangako yayina emmotoka eva emabega oba ne maaso yali yabajasibe kati abaana bali bekalakasa kwa kabaka nze uyo musajja namuti kati bwe batuuka ng'olina okwogera omufalaso because bitya nga basibye ekkubo ng'akavuyo akalya tuva kumirako sente kati Kuraije ya engeri waliwo akavuyo n'ejjaamu oba emmotoka yagiise eno ku kataka ye ndowooza agende teyayite erondabotu ya kabaka n'awugula eno ku kataka abavuuka nga bali awo n'amayinja ne basooka ng'atera boono kati n'avaamu kati abajasi baabuuka bavemu bwati ye okuvaamu teyavaamu oba yavaamu kugamba abajasi badde mu mmotoka kati mukavuyo ako bagamba mudde mu mmotoka omwana namuba ejjinjo kale teryamukwata zini ti agudde eri naye lyamuyitako something bano abalenzi abaaliwo ekyannewuunyisa kuba kati twali tutudde bwe tuti kati ate ne bakwata ono akubye eki ejjinja n'omuyisaamu empi namugamba afande baako kyoyogera kati lwaki muwa respect omusajja oyo yabaga musooke mujje bye mwagala okwogera nja byogera temufaayo naye mumanyi bamuziba ekkubo lino bagenda kuleeta wano emmamba bajja kuleeta kyonna kyebaga bajja bakuba amasasi nze mbadde nteesa musooke muggule ekkubo musobola okuyimiriza buli eyitawo naye temuteekamu mayinja muggule ajja oba bawayeza amazzi oba ayogera byemwagala bitya kati waliko abavubuka abaali abakambwe nga bakabi engeri gyeyogera nabo ne byayogera bamuwuliriza namugamba kakati sooka oyogere omufaliso bafande betubiwulire naye ng'ayogera bali abakuumi yabazize mu mmotoka ne mundu nze kinalaba kakati n'agamba kyemugamba okugakisobola okukola okunnema oba yabagamba oba bagulyayo mazzi sijjukira na kintu naye nga bangi naye bamuleka n'ayitawo engeri actually n'amayinja amala bagajjawo ng'agenze bo ne bagajjawo naye kati of course nga ojja sebo olina okwogera omufalaso of course wotokutereza bulungi n'obanyonnyola ate okwekalakaasa nkubuulira lwakwato ne mu America olina okwekalakaasa kubanga kakati Uganda kabaka of course hype yajje naye Pecos Kuteesa ekinnumye afudde n'obeerawo ekimubikka n'ensi n'etategeera maanyi ge nze omusajja oyo musinkana sijja kwogera of course waliwo omuntu omu gwenako Oluganda mu magye nze nali okay yali anyumya gwe nali naye yali anywa omwenge yali of course onafande we ne of course yali nga awunya omwenge namugamba ogenda kulwala nga wenalwa kati nanyumyako story nga banyumya and I was touched engeri gyanyumya kwa kati fe civilian twaliwo tuli bavubuka nga ne bataswala nga ne the end engeri gyanyumyamwe ng'alinga naffe atubuulira so namwagala olina kyoyogera ku musajja oyo Pecos Kuteesa bwe mba tumaze okulaba awo Mbabazi mu 2011 tumiitinze Mbabazi twamitingira ku Yero Mbabazi agamba omuvubuka bamuyita Adamu Luzindana amugamba omwana oyo mulungi Adamu Luzindana erinnya eryo ndimanyi amugamba omwana oyo kire kyankuba mulungi mumuyigirize ekyokukola jjukira Nzalamba olwantutte Nzalamba wafooli yali antutte ku Yero kati mbaako bye nayogera mu meeting nkunga abantu bagera Nzalamba Mbabazi yali azze ku Yero sekretary general agamba Luzindana kuba Luzindana yali omuyambi we agamba Luzindana ateka Luzindana olwamaze okufuuka mukwano gwange amugamba omwana oyo mulungi Luzindana ngamba kire kyankuba tulina omusomo gugenda kuba makerere jangu obeerewo osome nagenda n'ensoma gwali misomo gwa byabufuzi Pecos Kuteesa yajja y'omu ku bantu abaasomesa Pecos Kuteesa yatugamba ye mu basirikale bonna baawa respect era leero bw'afudde entegedde newankubadde eritujje notumwine amala n'afuna amakoona akatebe kamuniiza naye jeno bya ddala
tumwine jeno byaddala bimusimatudde ebigambo n'abikubawo era bikajjeno waddala bino bijja lwaki yatugamba Pecos ye mu Uganda ayina abazira babiri ayina Jeno Tumwine na mukyala we n'agamba bwe gutaba mukolo guliko kamera oba gutaliiko biki ebyo biki tasobola kubira mwami Museveni saluti kuba Museveni ng'oggyeko ebyobulimba bye yabalimbalimba n'abakuŋŋaanya balwane biki ebyo n'abagattagatta si yali omusirikale owakabi ennyo mu ntalo naye omusirikale yali owakabi eyakuba essasi eryasooka bamuyita Jeno Tumwine tamanyi yakuba ssasi lyasembayo essasi eryasooka yafulumya essasi imu nerikuba target ku musajja yali agenda obbala baba bakwatire mu kabamba oli mutuufu kyemujjukirako tubuusa ekintu ekyo abatamanyi barracks olaba sajja kati of course abalaba filimu ababeera ku bugundi obwa waggulu ku tawa kati oli waaba yakuba target n'akuba Chali yali agenda okuba eyalabula bano bali balaba mulambo gugwa naye tebategeera we and how yamukuba n'atalabula bano ne bavaayo bulungi kyova nga yagamba nti yeigwe yekka gwakubira saluti kuba senga yabba bakwatira mu barracks kali kaweddemu akaabo n'agamba ekirala mukyala we oba yanywa nnyo omwenge oba yali sigala yali anywa omwenge ekibumba nekirwala mukyala we naye musirikale yagenda naye oba yindi oba wa ne bamuggyako ekibumba mukyala we ne bakigatta ku kike bebazira ababiri balina era kyekyo kyokka kyenzijukira ku Pecos Kuteesa obuvumu bwe yatusuubiza bingi bwe yatusomesa naye nga recommendation yali yambabazi ogenda mu musomo bw'ŋŋamba nti baakubira bali babiri mukyala wanne ate weewuunye ali wansi we naye amukubira saluti ekyo yakitugamba nti nze mukyala wange ali wansi kulanka yange naye mukubira saluti ku makya waggulo mutuntu buli wetumiitinga mukubira saluti Jeno Tumwine buli wemusanga mukubira saluti mukubira ki bebintu byenjukira era ku bantu abamu abaganya okuba nga Jeno ono amibwa publicity kale kituufu ayinza okuba yeyafudde bulwadde naye kino ekiwadde ono kino ekyokumusiikiriza omusirikale yafudde kyabadde muwabutwa ekyaloka eki kirimu omuwabutwa kyovera nga kyo kiri nnyo manyi buleberanga ekintu ki abantu bakiwadde attention omanya nga kirimu embeera endala lwaki tubali tulaba wano kugundi ku Facebook Jeno Tumwine ali eri abadde awa abakungu bagize message y'omugenzi adidde microphone gyayogerako n'agizingako katawulo n'agyongerako n'akatambaala akimanyi nti obutwa buyitiŋŋanda essaawa eyo essaawa yonna kuloti ekolaki ekwata omanyi kati kuloti yafuuse outbreak etamanyi Ebola ne sirimu ne COVID kutta gutebeza omuntu abantu bangi balina amagulu balamu ate tabanene omuntu bangi balina amagulu naye kuloti y'okugulu netta omunene so kati Jeno Pecos Kuteesa njagala oddeyo wali wesitaagala kukkiriziganya naawe kikyogamba kikyotegeeza naawe Kuteesa ani Muzeeyi Museveni tiyakuba nnyo mundu naawe omusajja bwe batugamba yali afuuka capacity Jeno Pecos Kuteesa teka naawe ebimu byasomesa oba byasomesa ensonga lwaki tebamuwadde na publicity bweti okufaako lwansonga yatugamba Museveni yali mulungi nnyo mu kusaasaanya olugambo oba obulimba oba propaganda otegeera yali mulungi nnyo mu kubeerako kyabagamba bo ne bakikola tiyalina kyovera nga bakugamba Museveni yali afuuka kapa nattaana n'akubaani n'awambawa
na oinako jibagamba Museveni yakulembera barracks ye Bobo Museveni yajiwamba but nefunza bebagenda ne bawamba bani baguli bebagenda ne bawamba kabamba buli wamu bawamba katonga gundi Museveni owulya wawe yalumba basali musale bwa ina amasasi mugonga amayitivu Museveni alina amasasi ameka mu mubiri genda mpola oyogedde take bwe tuba tulaba ebyafa ebyawano bagamba gundi yawamba wano gundi yawamba wano gundi yakola wano nema tutubagamba konti Mwami Museveni yawamba polisi no mate nazituuzangako yawamba polisi so nze ayoke kiddemu omusajja kantunule neno ogambye otya kiddemu jeno purpose kuteesa kubanga yekuteesa oyo no musajja nogora ababayira we alumba yagenda ne battalion mambuka yose yawamba yali anyumye ekintu nenkyewuunya yakuba West Nile eyo emundu n'amala gye yasanga n'emmotoka ya Amini we yadduka gye yagireka jeno purpose kuteesa ene kuteesa ne mwana oyo kyali abadde wakabi yatugamba balwana nga Mwami Museveni ekirungi kyalina kyakufulumya bulimba bigambo bisasamaza bukodyo kuba ng'osinza ku kitero ky'amatalo kyaligonza ono yakuba omupoliisi oluyinga amugambye amuganye oweta kyenawagira bwoba okisome bulungi era nze nesawa yaleero kyobula nga nkugamba teri muntu teri buyeekera tta buli olengera nti buyeekera butta aba Mwami Museveni yakikola matalo kyaligonza akugamba baakubanga abantu ekiro emisana ne basiiba nabo nga baabo ekyo ne babakuba emisana nga basiiba nabo baabo bakuteekamu okutya obawagize kanyama nze sikkiriza bakyoli batini nnyo ababadde ab'amaanyi batono tuba balya ku ngalo abakyoli kati ate noloko ekiwuya abavuddeko sawa yonna Jacob Oulanyah speaker byasiba n'ebikutuka omuwulira leero yakubiriza parliament omulundi gumu bukyanga bamulonda naye byasiba bikutuka kotenza kubanga yasala abantu be ate kati obikola bya Koni kuba teyali mu nkambi ya Museveni n'ebikola bya Koni byebikola ebyali eruweero Museveni yali abeesinze bano badokita gye babakubidde emigga Nakaseke twawonye mu kutulo okugulu Mwami Museveni bw'abaddaladala nga yete yachawanga abantu beruweru Museveni yachawa abantu beruweru lero bamutabagala yabatta na guno guliko tayagala babu yambi babi atutte ebitanda ayagala ne mukubira ya mutti yaga abantu beruweru baberenga bali bwe batyo otege senga ruweru teina wano district egisinga oba ruweru twayangu senga teina kitundu kigisinga ne babi alaba luwere eri bubi agitwalidde ebitanda babi Mwami Museveni first lady alaba nti kati kitandisa omunyiga batandisa okwanika obuziina abo alagira alabisa amukuba ebi bwoba muttamu kuba atutte ebitanda era babi wa mukisa akyayiko Katonda we nti yasima omanya abantu abawangula olutalo abatwala obuyinza babeera n'emikisa 10 ku 10 senga kaye wafadda bantu bangi bakoze kantu kati ninyo bafudde ne kaye buli naku oyogera tebakutta nze njogedde tebanzita nenze nali manyi nze muli mwerukaisa nengamba naye wakiwa tebanzita nga nkoyo okubona n'ebino ebintu nga nkoyo okulaba embeera eno nali manyi boyo ogenze otegeera naye tebasobola kututta lwa nsonga tulina emikisa nga tumaliza tulina dakika nga mmeka dokita dakika 3 twagala kumaliriza bannange buli week tujjanga baleetera kire kyankuba bwogenda ku YouTube channel just take a mutesi nti Kayo Wisdom Official YouTube channel ngo subscribinga nga atonyiga akade owa flashlight UG subscribe nyiga akade abaganda bange nkola nabo Point Media subscribe nyiga akade ekirala bannange mutuwagire buli jonze bagamba nti mutuwagire bino betukola byetaaga amafuta byetaaga okuyimira actually waliwo nesijja mu amaire gyabadde agamba Wisdom abeera uko. Let me tell you something. But Trump bona abantu abali mu kulwanira eddembe ly'abuntu bayimirirawo na buyambi kyokwata $1 oba 2
noga n'ekyo ekyankubono $2 ezo alinnyamu boda oba amafuta n'atuuka waatuuse n'atuwa wino kubanga abasobola otuwa wino kubina ebintu Samukuteesa tafulumyangayo wadde essasi mu lutalo naye he supported olutalo lwa Museveni era yonsonga lwaki ali binene nnyo gavana wa bbanga Mutebire teyakuwadde essasi naye ali binene nnyo Moses Kigongo abono bank oba yakola ki yesi mutegeera na mutegeera jajja waffe Naduli yajjajabanga bujjanjabi balwadde ne bamuvuma mutufu neewunya abasajja ne mwana Basiru babuma omusajja osaba mujerega nti no teyali musawa lwaki bamujerega Basiru kubanga dokita ye yagabanga ddagala ebyokukukebera nti kiki ekikuluma ye kasaya kukukwatako bwanalaba nti musujja ng'agendanga n'ogebombo lye n'omulunza wategeranga nti guwalidde gundi olubuto luganye oba walidde nyama ng'agendanga n'ogakisanja ng'odduka nange teri musawo asinga Naduli mu lutalo olaba ne bobota balimi b'ebikajjo abantu twetaaga abasawo si ono dokita kati yabivuddemu takyasobola tujjanja kaye ekyogenda kujjanjabaze kaye ne bwekugambanga totwalanga ekiruddu era n'abantu bonna bagamba wakiri enfiira eka naye nga nebatutte mu bukiriniki bwabwe dokita ajja kunkolako jagaloddemu ku nambayo enambayo kyekyankuba anytime mujja kuba mukola ennaku zino ndi mukukola Chronicles of Fred Lumbuye sawa yonna mujja kulaba nga tuzze n'omusajja ono nga mumulaba ng'ate current issues ng'ojja n'ogituulamu nga woolaba Uganda kambabuulira ensi zonna ezitegerekeka wabeerawo aboogera wano twogera kyopulaba tetuwemula abalala bajja ne bawemula ne bakola batya twogera ebintu oddemu amaanyi n'abaana bo olabe Uganda gyegenda watabaawo bantu boogera Uganda egenda kubanga ekoze eki nga actually nga obivaako it's our responsibility okukomyawo emitima gy'abantu ku nsi yaabwe bino byetwogera tuba tukomyawo mitima gyo so tugenda kuba nga tusinkana mbagambye buli week mbeera ku YouTube channel yange Kai Wisdom Official Monday Lwakusatu Lwakutaano ne Sunday nga eba live saa 2 za kiro paka Lumbuye wanaakomawo kati nze ntuula awo ku saa 2 ne tutandika n'ekigula luggi njagala kusiibula ne ddamu enamba yo nga tugenda kuddamu enamba y'omukulu ono ku WhatsApp message eri ku mobile money ate omukubira osobola n'okugamba tayako video seba abantu batukubiramu tayako video ndawo bagwe kire kyankuba nakyo kigasa namba yange y'essimu eri 0701 70 46 64 yidde mu Luganda 0707 7 46 64 nze yange oba olina kyagala okubuuza oba kyagala okuwabula oba Wisdom okungulirayo ku bbongo eri 0701 49 439 0701 49 40 39 era tukoledde wano nga tudde bulungi nnyo mwenna mbaagala nnyo mikwano gyange gyonna tulina issues nyingi ze tugenda okwogerako weekend yonna gwe tega butezi tofaayo twafuuka TV yo okulaga Uganda gyegenda. Until next time, bye bye. yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya